Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sanyuse nnyo okubalabako. Mwebale kujja. Meeting yaffe y'olwaleero ebadde ya ku meeting aba service providers beerabeko. Cause tetwagala olunaku olwo security asibireyo wa cake. Ba ushers bayingire aba security abagambe mwe sibamanyi. Oba security ajje event organizer agambe nti ono nga tetumumanyi. So yensonga lwaki ffenna tuli wano twerabeko mu kyenyi we exchange contacts tubeere nga kwolwo olunaku lwaffe lutambula bulungi. Kati eno meeting esoose yaba service providers tujja kubako ne meeting esembayo eba ejja kuba eyokubiri ate nga yesembayo ejja kuba ku venue nga wabula ennaku 3 omukolo gutuuke nga ne wa tent atandise okuteekawo ne wa decoration batandise okutimba. Ntwala omukisa guno okwebaza ba head teachers bange. Guno gwe omukolo ogw'ekyasa gwe mugenda okulaba bakulu b'amasomero n'abasomesa nga bagutegese nga gunyumye. Ba head teachers bange abo mbaagala nnyo nabo banjagala nnyo. Era baŋŋamba dokita tugenda kubeera naawe tuwe emirimu Allah atuwa olunaku olulungi aleme tuwankuba kwegamba mwambale munyume muyitirire solar panel iye ate temusinga omugole yalina solar panel. Aba media mwebale kujja wadde tetwabayise simanyi bakaiza anonyeeki hope tayogere bye batamugambye nenga bambi n'abali abalina ku ssente omukolo gukyetaaga ssente anti muguwulidde. Ba service providers baagala batukolere ebintu birungi nnyo ba meeting expectations z'abantu bannanga abantu basuubira mu kinene temba disappointinga fe omulimu tugoba wadde abantu baagala services tulabe nga omukolo gutembekera bulungi nga gunyuma bulungi abantu balabe ekyo kye basuubira. N'obugambo obwo obutini nsaba nkomaawo nga mbebaza mwenna okujja mwebale nnyo mwebalire ddala n'okwebaza omwami wange akkiriza okujja bamwanjule. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Wanti omwezi mulamba tewabulayo mwezi wabulayo like 3 weeks. Yeah, of course mpulira bulungi nti ennaku zange zisembedde. Mpulira bulungi nti ennaku zange zisembedde nga 25 lunaku mulindwa ne 18 yembaga. Yeah. Sagala bibuuzo bya kaiza omulala abuuze. Omukolo gwa kwanjula kibagaana okukola emirimu bagenda kukola mirimu bagenda kuteekateeka batuze abantu balabe nga emmere eri bulungi security eri bulungi. Ya omanyi buli muntu fraternity gy'abaamu era be bantu be baaba nabo. Ya temufaayo baiba omukolo gwaffe tugulina budget. Yeah. Tutuna budget. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze sirina bingi nnyo byakwogera okuggyako okusanyukirako buli muntu gwenda bawana eno azze okutubeererawo nammwe bannamawulire abazze covering up. So just expect the best. Hajati nzamulina kyenyiza obbagamba abaali balowooza nti wano tetujja kutuukawo. Here I am. Here we are. Steady. We're
twabasonyiwa kubanga nze nali nkimanyi nga muwuye mubeezi nti wano tujja kutuukawo. Abako obviously waliwo abagenda okuva e South Africa, waliwo n'abali wano Uganda. Nze mpulira bulungi alhamdulillah. Mali yange alhamdulillah. Iyo mukolo ate twandibadde tukola kiwanene. Kale Twandibadde tukola kiwanene. Kaiza tusonyiweko. Omukolo gye guli. Myezi ebiri, after 2 months mbadde mu Uganda. Kaiza myezi ebiri mbadde mu Uganda. Abadde batugoberera abadde bakiraba buli myezi ebiri mbadde mu Uganda. Ate nga we are in touch all the time. Ajja twogera ku simu. Banga lenkola ki? Tubeera ku simu all the time. Kale n'olw'ensonga eyo tubadde tusaba ekyo kimala. Nekeiza ebigambo biweddeyo. Vivi. Keiza tandi bulungi. Tubayisi babe nga bamanyagana because security eri very tight. Tetwagala ate bambasibire ebweru olw'okubanga tebamanyiganye. Siri muntu nnyo wa bulijjo nti omukolo gunaabeerako buli omu ne bakeizi bonna besaayise. Akeizi saakuyise. Omwami akuyise. Yakuyise neze saakuyise. Ndozo onogira mbako. Tebetembyeraleekerera. Oba kati mwaba mawulire si mwe munoonyeza ssente. Mashallah. Mbadde ngamba bali eri ba relatives abali mu audience. So kati mwe muyina ssente mu abaana b'amawulire. Mulina? Muteeke wano. Mama tulabirawa. Okitegeera? Ekibuzo omanyi lwaki tuguza ebibuzo naguza labada labada bobalaki mbezali tombuza ebintu by'abaana bato mumbuza ekibuzo ekirala omukolo gye guli Hajja tuondesewo ati wange mbuddeyo mutolo mukolo mbadde nimwetegefu kuva dda meetings zibadde zitule South Africa ne Uganda ebyo tetujja biteeka mu mpewo ebyo tetujja byogerako ku mpewo mukyala wange wuuyo ndi naye mukyala wange ndi naye omukyala wange tubayise mwenna mubeerewo alhamdulillah anikati ogiyise anikati kuyise official case tuli e Uganda ne Bulaya ne mu Asia ne mu Middle East nayo nabuuziza ekibuuzo si muntu wa bijjo era guno mukolo kuli VIP naye nga tonna bagenda abuuziza ekibuuzo omukolo gye guli senga tekubete twali bete tujja wano
okumanya gyeguli abantu bagwetegekedde n'amaanyi mangi kuba buli woyita kati Kampala yonna nakugambye gwe omukolo gugenda kuba gwakyasa omukolo gugenda kuba gwakyasa ogwo gwe guggalawo omwaka. Assalamu alaikum warahmatullahi. Abasajja bampa sente zaabwe bammalayo dda era nga sirinamu yadde ettama ngenda kukola omulimu gwabwe n'omutima ogwo gumu. Wanyisebo bayinza okuba nga bagoberera waka wange namugobya nga alaba asobola yenza ayinza omukolera ekirungi kyayagala nampa obwesigwa era ekyo nange nekinyamba okundaga nti at least ninakoko wentuuse omuntu okuyima e South Africa nakubira esimu wange njagala gwabanyambazi nalinyonyonya era yatuuka lwa 6 ekiro but by Monday netukwatagana netutekinga measurements netutandika okukola era natandise hajjati mukwano gwaina era nga wo majesty byakwebuuzaako okuleka omusajja yalayika abadde angoberera ku Facebook ku bikinga ndaba alabika n'abantu benkolera bampaddeko e percentage esinga obunene mukama wange bampaddeko e percentage esinga obunene sewo ebyo byange nabo sewo mukama wange. I think nzo omuntu atavavayo mu mawulire wayinza okuba nga ompuliridde ebbanga naye nzo omuntu atavavayo mu mawulire eri abayimbi abankola ebyo naye nze mbireko eyo lwansonga agreement ebeera yafe aba bonnuma era nze nsirikire so avaayo nti ate omukolo bannumye nedda ssebo mukama munaye ate oyinza okugaana omuntu kyalowooza naye nga nze mmanyi omukolo gye guli okusinziira ebigenda mu maaso kuba engoye nazitandiseeko woba osobola okuyitako akudduuka nkulagako samples engoye nazitandiseeko omukolo bambi gye guli inshallah era nsaba Allah abateeremu obwangu agutambule bulungi. Experience tukirina bayitukundule bw'oba toyina kaadi tosembera kubanga abasecurity tebakikozeeko dda era bagenda kwongera okukissa mu nkola atalina kaadi olwo onaalaba ebifaananyi ebinaaba bitambula ku mayengo ag'enjawulo. Tutegekedde abantu abatasukka 400 abakutu expecting 70 then abawakati expecting 300 so the extra of 30 tugenda kutandika okutimba omukolo ku Lwokubiri inshallah on Tuesday omukolo gwa Friday tusuubira okukwasa events manager oba n'aba batukwasizza venue eyo ku Friday by 8 in the morning. To the colors of emerald green, white and gold. Sababu kwa unango nje tamani. Aja tuliwa na wala wape so era so abasajja ya cage bane basubisanti bachi ya cage jagala mchezo nnyo kubanga yukechi ngenda kiraba yatitibwa nnyo amadaala go because nekasukka kuba abantu balina okufuna bulamu bya keeki dokita alina bangi nnyo tutaddemu amadaala gatatubamu na excess ya offer kale tulisuubire erina test nnungi nnyo nakusinzira n'abantu beekolagana nabo tuli bangi nnyo ddala era tugenda kukwafaganya keeki okumala wiiki emu n'ekitundu nga tuli ku keeki ya dokita basuubiza nti tetujja baswaza yanatikombako singa tutajja kudayo kukkiriza kulya keeki walala wonna era nze mpitibwa Aisha Rweba ejja keeki ejja kutunda lunaku olwo olwa 25 bannange tusubire kirungi bwetereere salamu alaikum warahmatullahi
emiro kyaba nsaba nga